Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, abataka abagundiivu, ab'amasiga, ab'ennyiriri, ab'empya, mwenna tubalamusizza. Bazzukulu b'abataka ba Buganda, abooluganda abako n'ab'emikwano, bamaama ab'ebitiibwa, bannamasule ne bannakazadde b'eggwanga, mwenna balamusizzaako. Omumbejja Ndagire Tajooba, ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi Ogwokuna, omwaka 2025. Mu bimpimpi nsaba okutegeeza abavubuka ba Buganda n'abavubuka Bannayuganda, ffenna nga bwe tuli mu katogo ka Uganda, nti nno mmwe abavubuka mulekeraawo okusaagira mu bintu. Ekisookera ddala mufube nnyo okuyiga ebyafaayo by'ensi yaffe. Bwe munaamanya ebyafaayo by'ensi yaffe, mujja kumanya gye mulaga. Bwe mutaamanya byafaayo, ekitangaala kyammwe mu maaso eyo kiyinza okufuuka ekizikiza gye muli. Ate nga ffe kijja tuluma nnyo kuba twagala tubaleke nga mulina ekitangaala ekisinga ku kino kiriwo kati, ekisinga ne ku kitangaala mwe kye mulowooza nti kye mulimu. Teri nsi nnamukisa nga nsi yaffe. Nsi nnungi nnyo, ngimu nnyo, abantu bagirimu bantu balungi okuggyako abagizzeemu n'ettima ne baagala okwonoona kye tuli. Akatambi kano bw'okafuna ng'omanyi omusajja Charles Peter Kamegere Mayiga, omusajja omunnalwanda nga muwutu, naye nga ensibuko ye asibuka mu bannalwanda abaawaŋŋangukira e Tanzania, oluvannyuma ne bayingira mu Buganda nga bayitira mu Mutukula ne bayingira e Masaka. Baayanirizibwa, baaweebwa ebibanja, baabakkiriza n'okwetuuma amannya agatali gaabwe, ne bayingira mu bika ne babyekukuutirizaamu eby'Abaganda. Baasomera ku nsimbi za muwi wa musolo owa Buganda. Abatamanyi byafaayo bya Buganda, Abaganda baawanga omusolo ogw'omutwe, ne bawa n'omusolo ogw'envujjo, ne bawa n'omusolo ogw'abakuntumye. Ogwo nga Omuganda ayagala bwagazi okubaako ky'aweereza Kabaka we, n'akyekolera yekka. Nsaba okutegeeza Abaganda nti omusajja ono Charles Peter Mayiga alina ababeezi, naye ng'ababeezi be basinze okukolagana nabo okusaanyizaawo ddala Buganda ye Agnes Nabalamba, omukazi ow'effumbe, nga mu buntu yeeyita Agnes Nabaloga. Ono yawamba ekitongole kya Lubuga wa Kabaka wa Buganda ekibeeramu omumbejja omutuuze, omulambike omukuze obulungi. Ne kigendamu omusajja David Kiijanangoma, omwana w'omukama w'Ettoolo. David Kiijanangoma muganda wa Bagaya, omumbejja Bagaya, era bw'obatunuulira bw'oba obagenderedde balina kye bafaanana, naye ng'ate Wasajja afaanana nnyo kitaawe, naddala emimwa n'engalo. Ebigalo ebyo bye mulaba ebya Wasajja tebibangako ngalo za Kabaka Muteesa. Talina kayali afaananye Kabaka Muteesa era si mwana we. Ne bwe mba nga nzirika nga ntondoka bwe nti, ekyo ndikyogera kubanga obukakafu we buli. David Wasajja yakola nnyo nnyo Kiijanangoma okutabula oluli olulangira, n'atuukira ddala okukozesa olugambo ng'era abantu abo bwe bali.
n'akozesa olugambo n'atabulira ddala bazadde ba Ssaabasajja Kabaka bassenga be ne bakitaabe n'abamugirako ddala n'amwefunza. Omwo mwe mumulaba yeemoolera ng'omulungi awunya akamwa. David Kiijanangoma musajja mubi mubbi ate wankwe munnanfuusi ate wattima kubanga be bali mu lukwe olusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. David Wassajja yakulira okutyoboola Kabaka wa Buganda nga addirirwa Mayiga. Gye buvuddeko Charles Peter Mayiga Kamegere Kayumba ke nabagamba kali ak'enkoma nk'ebumera. Charles Peter Mayiga yategeeza Obuganda ekivumo ekitabangawo teri yali ayise Kabaka wa Buganda nti gundi waliwo oli akakakampa k'omu nnyindo Kamayiga ne kavuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne katyoboola Namulondo ya Buganda ne katyoboola bakatikkiro 22 ababadde ku bwakatikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda. Charles Peter Mayiga ayitiridde. Charles Peter Mayiga ayitiridde. Yategeeza Abaganda nti kituufu okuvvoola Kabaka wa Buganda bw'aba ayogedde n'omujeregera mu bantu be n'otegeeza nti by'ayogera bya butaliimu. Abavubuka ba Buganda, nze gwe muwulira wano Ndagire Tajuuba Omumbejja, emyaka gimpubidde akatambaala ndi mukazi mukadde, naye mu bukadde bwange buno nsigazza omulimu gw'okubuulirira mu abavubuka mumanye kye muliko. Obuganda Katikkiro bw'alemera ku bwakatikkiro ku mpaka n'atulugunya Kabaka mu lwatu ng'obwa yamutulugunyizza. Abaganda bamuboola. Abaganda muboole Mayiga, Abaganda muboole Agnes Nabalamba eyeeyita Agnes Nabaloga, muboole omusajja David Kiijanangoma eyeeyita David Wassajja, kubanga ogwo gwe mutwe gw'okumalawo n'okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Abantu abo basatu be bakatabulansimu ng'omulungi alimaazaala. Omusajja Charles Peter Mayiga Kamegere Kayumba ak'enkoma kali, abavubuka ba Buganda mumukwasizza kyejo, mumukwasizza kisa. Abasajja bano baagala kukolera ddala kintu kiraga bukyayi. Ennyaanya envundu bw'ozikuba omuntu bw'atyo si musango okuggyako mu Buganda omuli abasibira mu bbwa. Naye ate akagaati ka Nakkazi bw'okakuba Mayiga toyina ky'ofiirwa. Mayiga kyakoze Obwakabaka bwa Buganda teri yali akikoze bukyanga butonderwawo. Abaganda mulina okugoba Charles Peter Mayiga. Bwe muba mulemereddwa, waliwo abaana abatalina nnyo mugaso, abaana bo abasobola okukwata ebigambo byabwe ne bigasa eggwanga okusinga bye bakola. Abaana ba Buganda tebalina mirimu, tebalina mwe bajja nsimbi. Abaana ba Buganda babonaabona, naye nga kitandikira ku Charles Peter Mayiga ne banne nga temunnanenya nabawambi oba
nabannamawanga abakolera abazungu abakolera abannamawanga musooke munenye Charles Peter Mayiga ku bintu byonna ebitambula mu Buganda ebibonyabonya abaana bammwe. Waayisirizza kabaka wa Buganda bw'atyo mu lwatu n'amutyoboola n'amulaba mu kamwa. Bulijjo Mayiga ogamba abantu okulaba mu kamwa nga simanyi nti tokimanyi, naye ekintu kye wakola okudda mu kabaka ng'ayogedde ng'ate Ssaabasajja Kabaka yayogera mazima nga kyayogera kye kituufu. Mayiga n'osinziira eri n'ogamba nti waliwo eyayogedde nga kabaka wa Buganda tomanyi mannya, nga kabaka wa Buganda tomanyi mannya galina lukunkumuli olyoka omuyite nti waliwo. Gundi kasajja ggoli kabi nnyo. Nze nabagamba dda akasajja kano keetaaga ssenkaatuuka. Ekisembayo kaŋŋambe abalangira. Abalangira ba Buganda mugenda ne mugamba bannange ate Ssaabasajja n'Abambejja bannaava ne bassaabava. Bannange mu mwaka gwa 2021 Ssaabasajja Kabaka yabagamba nti talina buyinza. Emyaka giyiseewo kati ena. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talina buyinza. Yawambibwa, Mayiga yamuwamba ne baakolera. Kyovola nti Mayiga avaayo n'abagamba nti waliwo ekitegeeza nti takyali oyo gwe mulowooza nti ye kabaka. Waliwo oli. Ekyo bakigamba omuntu gw'otamanyi, gw'otategeera, gw'otamanyi mannya ge, gw'otamanyi gye yava kubanga tomumanyi n'ogamba waliwo oyo ayimiridde awo. Mayiga wajooza Obuganda osaana kugenda nga Katikkiro Mukasa. Mwebale nnyo Abaganda okumpuliriza nga gye ndagire tajooba.